bawo musolo nenga temanyi musolo kigukola nga ate bwe muyita bibitibwa bwe bali mukubbo musolo ogwo. Eggwanga Uganda gwaganyo mu bantu abasasula omusolo ogutaliko mbalirira n'ogutaliko bugereke nga bwe kiba kugamba kyosasula. Me mukoerya ly'ekigulalo gyekyaleero abantu bano bakozesezza omukisa guno okuba nti bannayuganda si bayigirize oba si babugumyeko, tebeebuuza buli kimu bakikolagadde bengalye ng'embwa etunda omuzigo. Bano abasajja we bazze okutufuukira ekizibu mu ggwanga. So mu kigulalo gikyaleero nkuleetedde nenkutegeeza nti akatali kabbe amagumba olya osula mu mulyango. Olugero luno akatali kabbe amagumba olya osula mu mulyango kitegeeza nti omuntu bwe batabye ekintu munnanga otula bulungi mu nju yo n'olya oba n'otula mu mulyango gunoolya amagumba ng'osaasaanya gyoyagala kubanga teri agenda kubuuliriza yo mwavu wa wano leero ng'alidde ku nkoko ng'ate enkoko ya neiba yabuze. N'enkoko kubanga yo bw'embuzi nga guwa gyerundira teri agenda kubuuza wajjeewo embuzi oba enkoko eyo kubanga yo we wava ebigambo bino bitegeeza nti akatali kabbe amagumba olya osula mu mulyango. Lwaki amagumba olya osula mu mulyango? Baganda bange mwenna gye musinzira okulabira akatambi kano, buli omu njagala tutandika okunaaba ensonyi nga tuzinaabira abasajja abatubadde batubba nga batufuukidde ekizibu nga beekweka mu masuuti beekweka mu bitiibwa. Bano babbye eggwanga oddimalawo nga tubadde twebase nga bulijjo tulowooza nti babitiibwa. Omanyi baga nti lyokanga neetonnya tetulaba ensisebo zenkana emyoyo. Buno bufere buli mu parliament obuli mu government busobodde okwolesa abantu bonna be tubadde tulowooza nti babitiibwa. Kumbe bulijjo batusiba katambala ku maaso nga si babbi balwadde ng'omusimbi gw'omusolo gwebagejjeddeko embuto bwe boogerako nga batandika okuba nti bakola ki munnange batandika okuga nti temuwa bantu bakulu kitiibwa. Tetusobola kuba muntu mukulu kitiibwa ng'ate obba abaana abato. Mu ngeri y'emu njagala mutegere nti ensimbi ezibbiddwa era zisaasaanyiziddwa ziteekeddwa ku ma-TV, ku radio na buli wamu ku social media okulaba nti abantu bano bazibiikiriza ebituli n'obutaddamu kwogera ku nsonga za kulya nguzi na kukola buli kimu ekigenda mu maaso. Wetwogerera essaawa zino omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ng'ono abadde ayitibwa ow'ekitiibwa kati ng'ayitibwa nkiddemu omu ku bantu bano kumuyita ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba abadde ayitibwa ow'ekitiibwa kati nga wa Kiswalo. Gattako munne bwe bagwa mu kiti kye kimu wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ng'ono mukubba ettaka lya Buganda teri yamukwatira nsawo. Bali mu kusaasaanya ensimbi empya n'enkadde ku social media, ku mainstream media, ku TV, ku radio, ku bannabyabufuzi ogezaako okuzikiza omuliro. Nga bwe bagamba nti ebinyonyi ebifaanaganya ebiwawaatiro oba amabala munnange bibeera mu mbeera y'emu. Omukulu ono wasanya Kalo Charles Peter Mayiga mu kutaasa munywanyi we badde babba eggwanga n'okubba Buganda agenda asasula ensimbi buli muntu yenna nga abategeeza nti temugeza ne mwogera ku nsonga zino kubanga zisaanyawo ow'ekitiibwa n'ekitiibwa kya Buganda ekintu ekikyamu kuba nabbi badde beekweza emmengo. Ono kennyini kasaasaanya nsimbi kakuba masimu mukubba ettaka lya Buganda teri yamukwatira nsawo. Omusajja bbye ettaka lya Buganda lyonna era kati ne bwemukwata erimu bamaze oddibba kati erimu liri mu nsawo za kooti endala liri mu nsawo za mpale watambula wonna ayina ettaka ne mukwata omukunkumula ono avaamu ettaka lya Buganda kubanga kyasigala okubba ebisigadde byonna Mukama ali musaasira naye ng'ate ettaka lyennyini tujja omuziikamu. Mbategeeza mu kigulalo gikyaleero akatali kabbe amagomba oli osula mu mulyango. Ne bano abasajja babbye eggwanga babbye Buganda kati batandise okwewolerezaako naye nga ate awolereza omubbi ye mubbi omukulu kubanga ennaku zino mukubba ettaka lya Buganda alibbye erisigadde liri mu kooti mu ssaati abbye ettaka lya Buganda erisigadde walitambuliza mu kooti endala mu nsawo z'empale ne bw'omukwata n'omukunkumula bw'oti avaamu ettaka lya Buganda kubanga mwe bajja ensimbi ez'okubba n'okusaanyawo Obuganda. Kyekibadde ekigulalo gikyaleero kanjala tusimbula video mugenda tuulya bwe tukulukuta. Okusookera ddala njala okwebaza bannayuganda mwenna naddala bannayuganda bannakabala mwebala okuba nti muzibusa amaaso n'okulwana entalo ku social media. Video mu butongole etandise nga bwe nzize mbagamba nti twasibwa ekikookolo tetwamanya. Ebigambo byalinga bibiri nti Ssaabasajja Kabaka bw'asiimalawo omuntu obukulembeze abaamuwadde obwesige naye ate baamulyamu olukwe butya. Abasajja bano baatusiba ekitambaala ne bajja ne beetuuma amannya gaffe ag'Ekiganda
ne bayiga obulombolombo n'ennono ne bayiga n'okulanya bana okutambula ebintu bibadde bakozesa okuba nti bafutubadde ku Buganda. Wetwogerera olwaleero kyansonyi nnyo nti obulombolombo n'ennono mu Buganda busuuliddwa nga ne sabbiiti ndowooza namba gye tukubye mabega ng'eno eyaleero togibaliddeeko. Twafiirwa jjajjaffe omwa abadde akulira kika ky'endiga naye ebintu byakolebwa mu Buganda jjajjaffe nga maze okutibwa byali byewuniikiriza ensi era byasigala bikwasa abantu ku mutwe be tuyita abasajja Abaganda bafutubadde Mmengo. Nazzikono mu Buganda nga ku kyalo kutuwangaalira omuntu bw'afa kaabire mwana muto ekyalo kyonna tekyakwatanga yadde akasimu wadde okukola ekintu kyonna mpaka ng'omuntu oyo omwana oyo amaze okuziikibwa. Naye kisinga okwewuunyisa mu Buganda nti omutaka abeera namba 2 mu bukulembeze bwa Buganda munnange yattibwa abasajja bafutubadde Mmengo abasajja banyola ne bagenda mu maaso n'okukola emikolo nga n'ebbendera ya Buganda tegenzeeko mu ttengetenge gamba ng'okutongoza emisinde okutongoza simanyi powesa simanyi okutongoza ebintu bingi batongoza naye ffe tugamba bwe tuti obudde kintu kikulu nnyo ate ekiswaza omugagga kwe kutanakentula. Abasajja bano batalogedde ddala si basajja Baganda okuba nti omusajja namba 2 mu bufuzi bwa Buganda omutaka attiddwa ne mutandika okukola emirimu Buganda ne mukola buli kimu kye mukola mwatuswaza nnyo kubanga ekyo kyali kya buswavu nnyo era tukivumirira. Kati njagadde olwali nsooka mbasomesa ekigambo kino mulyoke mukitegeere. Yose bwe yakimanya nti alina okusaanyawo obwakabaka obw'enjawulo buno Buganda bwamutwalidde yagamba ngenda kukozesa Abaganda bennyini okusaanya obwakabaka era mu kyo yakyogera mu 1994 ne bateekamu enkwezenge era ng'enkwezenge zino zayingira ziyita mu kibiina ekyankoba za Mbogo ekyabeeranga mu ssematendekero ag'enjawulo mwe baasiga abantu bano ne bajja nga basoomusibwa era nga bayigirizibwa empisa n'obulombolombo bwa Buganda batumwa n'amannya. Omusajja eyayingiza abaana bano basinga obungi yali Higero Ssemajjege eyali Speaker wa Buganda naye yali musajja Munyarwanda yatandika okuyingiza abasajja bano bonna mu Buganda abayita bibitiibwa Omunyarwanda wasaasande Buganda okutuuka olwaleero tugenda mpola ne batandika okusiga buli wamu abantu baabwe. Ekyo tekigumira kuba tetwakiraba naye bwetwogerera olwaleero Yoseeri bw'ategedde nti abantu bakyamwagala kye yakola ki? Yakola ekintu kimu yagamba sigenda ku beesinga oba sigenda kwesigama nnyo ku bannayuganda ngenda tandika okukozesa omusimbi ogutokomoka ongole bannabyabufuzi bano eggwanga tuligabane nga tuligabana mu bibajjobajjo. Yensonga lwaki nti bame ba parliament 120 mu Buganda bonna kuliko bame ba parliament abadde boogera ensonga z'eggwanga n'eziri mu bantu. Kuno kuliko Francis Zaakebutebe, kuliko Lutamaguzi Ssemakula, kuliko n'omwami Robert yani Sekitoleko Robert abasajja basatu kubanga ye president Robert Kyagulanyi Ssentamu oli mukulembeze. Wakati kitegeeza nti bamba parliament 9 bonna babadde bafu nga babatwala. Yoseeri sente z'abadde afuna mu supplementary zonna ezisinga obungi abadde azigabanyaamu ebitundu by'eggwanga mu mambuka n'ateekayo abantu badde bafuzi n'abawa sente ne basirika mu masekkati n'ateekayo sente ze kyova olaba nti bano badde bazannya omuzannyo nga bagula ba MP bagula ba kansala bagula baani bonna nga tebafudde ku balonzi ba wansi bonna okusirika ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda ne mu Buganda. Kati wano we tuwagenda okusibuka embeteza mu buli kimu. Ebintu ebisinga obungi mbirabye bibadde bitambula mu Buganda naye nga tewali n'omu anyega ku nsonga zino olw'ensonga bibadde bikolebwa misana ng'ensi eraba olw'ensonga nti bano abasajja basasula ssente. Wetwogerera essaawa zino ngenda kusooka kusaba omuntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka amunnomere ekkutu amugambe nti vidiyo mbutongole etandise. Nina enyiike n'okunyolwa ku bintu ebigenda mu maaso mu Buganda era ebintu bigenda mu maaso mu Buganda kambi bannyonnyole nga mpita mu nteekateeka ya Wasanya Charles Peter Mayiga. Wetwogerera muwandiika ebintu bino mu nteekateeka ya Wasanya ey'okusaanyawo obwakabaka ne Ssaabasajja Kabaka agikwasizzaako emikono ebiri nga wetwogerera ebitundu 7 ku buli 100
ebyabataka ba Buganda bajjajjaffe abebika bonna bali mu nsawo ze. Wetwogera ebitundu 7 ku buli 10 bonna abataka bali mu nsawo ze. Ndowooza mmanyi bulungi nnyo omulimu gw'abataka nti singa wagwawo enjega yonna nga kabaka akisiza omukono mu ngabo, Mayiga akozesa abataka bano okulonda kabaka gwe baagala ku lwa Museveni, naye saayina ebitundu 7 ku buli 10 ku bataka bano. Wasanyakalu Charles Peter Mayiga alina ebitundu 4 ku buli 10 ku basajja kabaka be yawa obuyinza ab'amasaza yabakontrolinga. Ndoza mmanyi ab'amasaza kye bakola. Wasanyakalu Charles Peter Mayiga alina ebitundu 65 ku buli 10 ku balangira n'abambejja abali mu Buganda, kusaako n'ensole zeetonderawo zo kennyini ez'abalangira n'abambejja abali mu Buganda. Mumanyi abalangira n'abambejja kye bakola mu Buganda. Omwami ono alina ebitundu 7 ku buli 10, ebitundu 7 ku buli 10. Ompulya bulungi nnyo. Wasanya alina ebitundu 7 ku buli 10 ku bakiise ba parliament bonna abasangibwa mu bbendobendo lya Buganda. Ebitundu 7 ku buli 10. Nza mu kitegera kye mbanjogera. Omwami ono kye yakola ng'ayambibwako Yoseri bali ebitundu 7 ku buli 10 ba MOP aba Buganda. Abantu amuyambyeko bafuna kuliko Salimu Sale, kuliko Mafasi Mpuga Nsamba, kuliko ne Museveni. Yamuyambyeko funa abantu bano. Ono ayambiddwako media eza Uganda, omuli Bukedde, omuli NBS, omuli NTV, omuli New Vision, saako zino zi Baba TV zani, kogatta ne CBS FM kennyini eri mu Bulange Mengo, ogatteko ne BBS Telefayina, okuba nti bapromotinga n'okuzibira ebintu byabakola mu Buganda nga tebyogerwako. Omwami ono agenze mu maaso n'akulyetinga obubondo bwe mu diaspora ne mission ey'okusirisa abantu mu diaspora obutabaako bantu boogera ku nsonga za Buganda. Era yafomingayo obukiiko bungi nnyo. Muno obukiiko ng'abantu ababugenda kabasinga obungi bonna bafuna ensimbi ezitakka wansi wa 200 buli muntu yenna mu diaspora. Muno mwe muli abali mu ggwanga erya Amerika, abali mu ggwanga erya Bungereza, saako n'ensi eza Bulaaya mu Europe byakuleetingayo obubinja bw'okubanga bumukolera emirimu. Mukitegedde bulungi nnyo. Bw'amala okukola ebintu bino byonna ne yeetegeka bulungi nnyo. Bw'amala okwetegeka teyamanya nti wajja kuvaawo ensasaga egenda okumuexposinga. Basebo ne bannyabo, njagala buli omu waali asabira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nti Ssaabasajja Kabaka yeetoloddwa enkwezenge zesisubira zigenda mulekera obulamu olw'ensonga nti bakimanyi nti Obuganda ko busibidde olukoba, ate ng'enteekateeka ya Mayiga n'obudde bwe abantu bamuguddemu bandibanga banaatera okuggusa ekintu kino. Ngenda kusaba buli muntu yenna kabeere mu mbowa nga wawummula, tandika okulingiza n'okuwunyiriza Ssaabasajja Kabaka waali na buli kimu ekimutuukako. Tetwagala tuwa mawulire gakanga mu kiseera kino. Olw'ensonga njala sooka bazzaako kembaga. Mujjukira bulungi nnyo ku social media kuno kwaliko omwami yabeeranga ku TV, wakati TV online TV bayita alternative channel nga yeeyita Mulangira, yeeyitanga Nakibinge. Mwami ono yanjogerako nga nnyo nga mukwano gwe, era nga ayogera ebigambo bingi nnyo, naye ngenza okukola okunoonyereza kwange ebbanga gye liyise ng'omwami ono si mutuufu. Era naye asobola okujja n'akola video ku TV yonna gy'aba ayagadde n'ankyalenjinga. Y'omu ku bantu abadde bakolebwa state okuba nti assa wansi Ssaabasajja Kabaka n'okukola ebintu ebitakkiriziganya na nnono za Buganda. Wetwogerera olwaleero ngezezzaako nnyo okulingiza buli wenningiza manye, naye nkyalemeddwa kubanga nnaku zino nzija n'obujulizi n'emubawa. Njala kutegeeza Obuganda abalangira n'abambejja nti omwami oyo eyayita Nakibinge gw'omwalabanga oba omulangira Nakibinge, wetwogerera okusinziira ku information gye nnina, nkyabuliddwa ebifaananyi ne bu video kubanga babikuweeka byakyama. Omwami ono yakolebwako emikolo egikolebwa ku kabaka ali ku Namulondo. Omwami ono
yakolebwako emikolo egikolebwa ku kabaka yenna abalindiridde oba omuntu yenna abagenda ofuuka kabaka. Nga Mayiga Museveni akozesa abantu bangi nnyo mu kwagala okukola byagala okukola. Ngezaako nnyo okubaleetera obujulizi obwo naye bakyabukwese kubanga ne kennyini amasimu yagajjako ng'amaze okukola emikolo gino n'agajjako. Naye mu kutya kwange olw'ebintu ebyo nagezezzaako nnyo ate okusindiikiriza mmanye kiki ekiri ensaggo ku lw'ennakawuka nga ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi essaawa zino ali ku Namulondo. Takubanga kibuga, talina lubiri lupya luzimbe, naye mu kitundu kye bayita Nsaggo ku luguudo lw'ennakawuka waliwo olubiri oluzimbe bulungi nnyo nga luliko emiryango egifuluma n'egiyingira 7. Kitegeeza nti olukwe lw'abaseddekezi abagala okweddiza obwakabaka Museveni abayambako lulabika lutuuse mu bitundu 7 ku buli 100. Kale nafunye okweraliikirira n'okutyamu ku nteekateeka za Museveni. Naye zino vidiyo ngenda zita buli muntu yenna ayagala obwakabaka anoonyereze. Bw'ogenda mu kitundu ky'Ensaggo wano olubiri luno balutaddeko nti lwa buli muntu yenna ali ku luguudo lw'ennakawuka mu kitundu kye bayita Nsaggo. Njagala ogenda ono naye olubiri luno lukuumibwa SFC. Simanyi munaakola kubanga nasobodde okufuna footage omutonotono naye ng'olubiri luno lukuumibwa SFC. Kino bwe nakitegedde ne sitole y'envubbaga mu ddakiika emabega egoberera eno ne nfuna okwennyamira okusinziira ku sources zange. Kasooke mbatere footage ono mulabe then mulyoke mumanyi nti enteekateeka bano abasajja ze balimu zengedde. Olwe lubiri. Ya Kimera. Olubiri lwemmanyi nti mu Buganda essaawa zino ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka gy'alimu ne speeding eri kubavugira ebintu ndi mweraliikirivu mukko ku nsonga ezigenda mu maaso mu Buganda. Mu kkowe lirimu embuga ya Maama Nakabogo esangibwa Ekigo nayo yasaanyiziddwawo abatamanya ngamba era abasajja Abanyarwanda ga buli kifo kyonna ekyenno kikwasaganyako empozi za Buganda kisaanyiziddwawo yene embuga ya Maama Nakabogo.
Mugira bulungi nnyo yeyo embuga ya Mama Nakabugo esangibwa ekigo bwetyo nayo bwe yasanyiziddwawo mu butongole. Kwegamba ebintu bizibu. N'akasawe kannaku mu butongole nako Mengo Buganda Land Board ng'ekulemberwa abatamanya ngamba abaliyo naye ettaka balitunda lyonna n'ebintu byonna byalikolebwa byasaanyizibwawo eno yembeera nga bweri. Esaaza leero wano buli nnyumba gy'olaba era zonna z'olaba ennene entono era Munnayuganda ali eyo ng'okimanyi nno oyagala Uganda ng'olumirirwa Buganda era dda wano we bayita Kasawe kannaku simanyi buli omu amanyiwo ne ekifo ebyadda kaŋŋame tekyasigaza linnya sijja kulimba kuba wonna wano nga we tuli kyonna kyali kisaawe naye essaawa za leero wajjudde mayumba mereere kale otuba nga twogera ekifo nga bwe mukyawe mutyo ekifaanana wonna kati mayumba mereere bonna abatuuze b'ennansana Ganda kimanyi abayibazeeko wano nga wakyaliwo ekisaawe era baakirabanga ate nga kimanyikiddwa nti mu Buganda nnaku tazaala naye ng'essaazayo kigambibwa nti nno abanaye be baatundawo bwekiti bwe kifaanana era wajjudde mayumba meerere naye nga bagamba nti ana be baatunda naye nga essaazayo kati wenzira ke kafu kokka ewaasigayo okuba nti we baamugalamisa era ennyumba ye weeri wokka era baamuzingiza era n'okutuukawo era olaba nti abaamukafunda era kyosobola olabako kyo saaza kino kyokubako amaaso muddala gwa mbizi era gweguliwo ennyumba eri awo gyolaba bwoti era baamugalamiza nga bw'ogiraba era mwe muli amalalo ga nnaku ojja ate kyokojja era nga bw'ogiraba bwoti omwo mwali era mwe muli amalaalo kati awo Buganda Mayiga wabutadde ku ntikko. Mayiga bw'ateeka Buganda ku ntikko bw'agyagala n'akabinja ke mwe kye mutamanyi kye mwakubye oba Katonda wa Buganda ateebaka mwakubye akabinja akanene ak'abasajja Abanyarwanda Museveni bye yakwasa ekitundu kya Buganda kifutubbalako era nze ogwange ndowooza ngukoze nnyinza okubanga sikyabangibwa njagala mbazzeeyo katono buli omu ajjukire bulungi nnyo singa si Buganda singa Uganda teriiwo singa si Ssaabasajja Kabaka singa Museveni taliiwo singa si Baganda singa Museveni taliiwo naye obuzibu obuliwo buli bwe buti webuuze empalana eteekebwa ku Buganda n'Abaganda yava ludda wa mwenna abasinga obungi muyinza okulowooza nti okusaanyizibwa kwa Uganda Museveni yakulimu yekka kuviira ddala ku Mungereza akyalina omukono oguwayo seri amaanyi okusaanyaawo Obuganda sijja kunenya bajjajja ne bajjajjaffe abakkiriziganya okukola n'Omuzungu kubanga baakikola mu kutya naye yali ensibuko y'okusaanya Buganda era musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka musabire nnyo Buganda kubanga abasajja batudde Mengo bonna bali mu pipeline ya kusuula Buganda nga bagamba abitiibwa naye ng'ate bakozesebwa Museveni okusaanyawo Buganda. Kansoke mbazanyire akatambi kano k'omugenzi Josh Mayanja Nkanji abannyonnyole then tulyoke tudde butereevu.
bakola endagaano y'olwenda abakola wa Buganda nabaali wano basaakolo kaggwa bamugwanye ne banne kutegedde ne bakola endagaano y'olwenda nga bagiyita bagikola naki lwa Buganda ne Bungereza olukumu olwenda tewaaliwo Uganda Buganda tegedde baba ani kati enkubuuli njala okumala ku Uganda obyogera mu 1894 omuzungu bamujanga Sajjalo Poto yajja ne Kampala omukadde n'asimbawo bendera yaki ya Bungereza yakuyiwa Bungereza ngagamba ng'akabonero kakati ffe wano ffe tufugawo amatwale Buganda ffe tugikuuma bagita protective ku Buganda tewali Uganda sebe ekibyalisa byagundu bya Ssekabaka Mwanga 1997 omuzungu yasooka bamutanga commissioner baliko baatuma Abangereza bamutanga Colville najja wano n'agenda Entebbe n'ateekawo ekitebe ki waita emyaka egi kwekola endagaano gyebayita ey'olwenda 1900 bakola endagaano y'1900 eyongera okunyweza Buganda ng'ekitundu ekikubibwa Bungereza oba tukuumanga bikisimanyi yebo kibagamba protected kakati ebakola endagaano mu katundu ak'okusaba kw'endagaano yabaako okutaano kituuka kosigina owagambira bwe tuli batufunyeyo amatwala amalala provinsi endala galenkanaankana ne Buganda ati tebakikola tebaali abamutwale bakikola oluvannyuma ne batandika bagenze Busoga bagenze Ddolo bagenze Bonyibwe bityo egana bagenda wagiraki nekyekugamba Uganda tiyaliiwo okutuuka mu endagaano 1900 ne mukulowooza kwange endagaano yono Abangezi waakyo bafaayo oba ne bayitako tabenataka bo kye baagala tufuga tutya Buganda eno okiraba eyongera okuba ey'olwenda yagobera ya 1897 enteekako nekyafundikwa ekyokola mu 15 Ssekabaka Muteesa Gavana Sandukwe yamuwaŋŋangusa ajemi bwagenda mu kkooti wano oluvannyuma omuzungu yali Mungereza n'agusala nti Muteesa agusinze kubanga ono egavana yagamba kola kino kola kiyo mubasiyo bagatte wa Uganda kutyo yali agamba nti Buganda weeronda abantu bagende kula egikko Muteesa n'amugamba nti kamala genda okubuuza ki olukiiko naye ng'amanyi oli gavana nti Abaganda bawulira nnyaani Kabaka tegedde baba naagenda byonoonese kakati mbonaleka kati kujja kubakabaka bakuŋŋangusizza obatuukayo nomusanga oluvannyuma ye endagaano y'olwenda yali egamba Kabaka oba n'olukiiko n'abantu faana bwe bityo kati ono yasala omusango omugezi yagamba gwe gavana gwakusiima oyogera ne Muteesa yekka Kabaka yekka inagamba ne bali abala bwe bali kuki ndowooza muwulidde bulungi nnyo oyo ye yaliko Katikkiro wa Buganda omugenzi Josh Mayanja Nkanji eyasooka okuba Katikkiro mu kutikkibwa kwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwere Mutebi w'okubiri mu 1993 kati abo basajja abaali ab'enkizo naye okutuuka olwayo nga bw'agambye nti omungereza atufuga kati Museveni yakoppa mu kitabo ky'abali n'ateeka abasajja emmengo be yajja asimba mpaka olwali omuyita ab'ekitiibwa abasajja Abanyarwanda mwe temwategeera kati ekisookera ddala ngolooza lwaki Ssaabasajja Kabaka abadde avumwa nga n'abamuvuma abamuwabira mu makooti Mayiga n'akakiiko ke bano bampooga be badde basasula okuvumwa kwa Ssaabasajja Kabaka kubanga kiteeketeeke Museveni yabateekayo emmengo bwe mwakubye Mayiga mwakubye ku mutwe kubanga okuba ku bigere kutajja kufa mwakubye ku mutwe bukuba mpuuga kati kitegeeza mwakubiddemu ne Mayiga njagala nzanye eddoboozi lino lye ligenda obbawo ekyokulabirako
oli omugenzi Joshi Mayanja Nkanji bw'abategeezezza muwulire eddoboozi lino. Mulaba n'abasajja ba creating a politics of position mu Buganda. Bajjanga nga balaga nti no baali balwanirira Buganda na Bwakabaka ekyaleetera Abaganda okubaagala ennyo. To an extent nti n'omuntu we yavangayo nga yakwesimba ku kifo ekyomu ku bano ng'Abaganda bennyini be bamulwanisa nga bamugamba oyagala kutwala kifo kya gundi. Ekyo ekifo kya gundi era tolina kyogerako. Okitegeera oba muntegeera. Kyabaleetera okwewaga ne balowooza nti bo be baali abagezi be baali bategeera bokka. Kyova olaba essaawa zino bavaayo arrogantly ne bavuma ababooda, abavuzi ba taxi, abasisi ba chapati oba omuntu omunaku omufunampola ffe. Medad Segona yavuddeyo n'agamba mmwe abanoonya akakadde okuzaayo abaana ku ssomero nga tosobola nakafuna talina kwogera ku nsonga za bukadde 5 bwe baawaani Mpuuga. Tubadde tukyali awo Ssemujjunganda naye n'avaayo n'atuduulira mwe temusobola nakufuna simanyi temusobola kufuuka baminisita ne tuba tututte obuyinza. Ssemujjunganda obijjawa. Who told you that you're the only educated person in Uganda? Who told you that Uganda starts and ends with you? Basajja mmwe mulowooza Uganda egenda kukoma ku mmwe? Mwani abalimbye nti mmwe mweka abaasoma? Ebyo byakoma eri mu bakadde b'e Masaka. Eno generation ndalamu. Abaana abasomye nga balina essuubi nti bajja kufuna emirimu gyabula. We are the victims of unemployment. Temwerowooza era temwerimba nti you're the only intelligent people the world has. Temwerimba ssebo mutereere. Abo be muvuma ababoda, abataxi, abasuubuzi bemugambye mbu they are nothing, they're not educated, they can't even be ministers in the next government. Kijja beewuunyisa nnyo nga be bafuuse baminisita ate abagenda okukolerera abantu. Bwe butyo mwanyooma Kyagulanyi oyo muyimbi biki omusajja wuuyo ebbanga aliwanisa alina ku international mwabeefulanga abagezi baakuno. Era nkubiriza mu ababoodaboda abataxi bamufuna mpola aba oppressed Ugandans muddeeyo muwulirize video z'abo abasajja Medad Segona n'empu nsimanyi naani oyo Ssemujjunganda we bakomawo mu constituency zammwe mubajjukize bagende bagagga bannaabwe babalonde oba ba MPs. Kubanga balabira ddala nti no ffe tetulina value. Tetusaanidde. We don't even have to talk about the national issues. Baagala tubalinde nga yetwalindanga luli edda batutegeerere. Nga bamuzeeyi bwaffe balindanga babasajja mivule babategeerere kati laba basajja mivule. Nze nakula mpuliriza muzeeyi wange ng'awuliriza basajja mivule. Naye kati mumulabe basajja mivule waatunudde. The Ugandan youth, wake up. These guys are blocking our future. They're robbing our future. Boba byegwanga. Basiba batugamba ba youth temwagala kola. Mugende mutandikewo emirimu. Mwaba byegwanga ku sente zonna ze mubbye. Lwaki temugenda ne mutandikawo emirimu? Sente muzirina mwina capital. Ebifo mubiveemu tujje tubalage nti no naffe tusobola okusavinga our country. Tekibalowooza nti mmwe mweka balina okusavinga ensi yaffe. Tekibalowooza nti mmwe mweka abagezi be Uganda. Oluvaawo nga mugamba nti no mulwanisa Muzeeyi Museveni kumbe namwe muli ba dictators mu opposition. Kyovola nalabako omuwala omu yakomentinga n'agamba Babi Kyagulanyi yakutwala kifo kya Janet Museveni kubanga kiva ku baana abasajja aba creating a politics of position. Essaawa zino kati e Uganda tulina ne politics of inheritance. Whereby MP waafa oba minister baagala omwana we yabasikira. Kati mu abasajja ba opposition munavaayo omutya ne mugamba nti muhoozi tasikira. Kitaawe kubanga mmwe mwennyini mwaba bicreatingawo kati saa zino mulwanisa Bobi Wine mulaba nti no mukyamu kubanga alinnye mu kintu kyammwe kye mwacreatinga. He has exposed you. Muli so greedy. Mwerabisizza nnyo to an extent nti munyoomye n'abalonzi ababalonda mulaga nti bo baavu mutukudaalidde ffe ababalonda. Ogwo omusolo gwe mubba gwaffe ba oppressed Ugandans ffe abasasula omusolo temira na kye mutugamba basajja mmwe muswaleeko. Kale muswadde Medad Segona oswadde nnyo. You're so selfish. Ne Honorable Ssemujjunganda
Wano Honorable Samjunganda yavaayo umaluseka na postinga na ka video ngagamba ono politics agenda kuleta no wa boda oba wa kuba amabuloko okulowooza nti naye asobola ng'alinga nyoma Kyagulanyi like Kyagulanyi is not capable mwabali capable temusalanga ko wadde n'okugenda mu East Africa okwogera ku zi platform. Whom have you ever motivated? Leadership teyetaaga position, leadership yetaaga inspiration. Ngosobola okuinspiringa abantu okukola ekintu kye batakolangako. That's why Kyagulanyi is a leader. That's why he's better than most of you who claim you're so intelligent. Kale basajja mwe muswaza. Shame upon you. Lwaki nzanye eddoboozi lya muwala Janoyo? Ekitundu kya Buganda kirimu bamemba paliamenti 12. Mengo erina olukiiko, Mengo erina ab'amasaza, Mengo erina abalangira n'abambejja, Mengo erina buli kimu ekyetaagisa. Lwaki ku nsonga za Buganda na buli kimu abantu bano bonna basirisa kubanga bakontrolinga bannabyabufuzi bano? Njagala ombuulize omusajja n'omukazi munnabyabufuzi essaawa zino. Lwaki efuga bbi efutibizi okutemula okusanya Buganda nga bannabyabufuzi basirise? Omuntu avuddeyo atakkiriziganya na birowoozo byabwe gwe bataddeko ekifuba n'okuyisaamu amaaso, kubanga missioni ebali mu ngalo okutuula ku Buganda nga Queen wa Bungereza kye yakola okukozesa bannabyabufuzi okutuula ku Buganda nga omugenzi Josh Katikkiro Mayanja Nkangi bw'akugambye nabano kye bakolera ddala. Y'ensonga lwaki bw'ovaayo n'oyogera ku bantu baseetinze bayita ab'ekitiibwa babula okufiirako n'okwagala okutta. Ssaabasajja Kabaka yatugamba nti omulembe omutebe bw'avubuka era temubongoota. Yali akitegeera, yali amaze okutegeera nti abantu abatubadde Mmengo baamusula mu katebo k'ataategeera, nga n'abalangiramu abalina omululu omulugube bamwolekezza obwanga saako n'abambejja, nga kyalina okukola basingikira bubaka bwe mutajja bwe muyinza okuba nga mutegedde bate mubutegedde. Singa ffenna twali tutegedde ekintu kino mu ntandikwa, singa Obuganda tebutuuse wano webuli, era singa Museveni yavaako dda okusevinga Obuganda n'abantu banna Uganda. Lwaki? Singa tebwali Buganda, singa Uganda teriiwo, naye Buganda bwasalawo tukwatagane ffenna tuteekawo eggwanga Uganda. Wetwogerera olwaleero bannabyabufuzi bakola ebitundu 7 ku buli 10 okusanyawo Buganda kubanga basasulwa Museveni okukola emirimu egyo. Nga omuntu agezezzaako bagamba kino kyekituufu bamukuba omufiirako. Kati banyabo ne bassebo omulimu gwe nakola okukuba abasajja ba DP buloka aba Museveni okubatuusa ne mbalabidde gwe mulimu gwe gumu gwe mbadde nkola okukuba Mayiga okusevinga Buganda ne Uganda. Mayiga nga tannava mu Bwakabaka bwa Buganda, tetulina kabaka, tetulina Buganda. Kiddamu Mayiga nga tannava Mmengo, tetusobola kujjako Museveni ate Ssaabasajja Kabaka taliwo n'Obuganda tebuliiwo. Muligisalamu ne mugizza bwe muba temusituse. Mayiga abatavudde Mmengo, Museveni tasobola kuvaako, ne Kabaka taliwo n'Obuganda tebuliiwo. Kano muli kazza kuba bino nze mbyogedde. Mbasomedde ennamba zonna ez'abakulembeze bye yateeka mu nsawo. Abatamukkiririzaamu ogaba n'akatwa n'ofa, okubwa amasasi oba osibibwa. Babadde nga bagoba basajja n'abakazi ku ttaka lya Buganda. Teriyo wassaza Nyega, teriyo wagombola Nyega, teriyo MOP ennango gyeko Ssekitoleko Robert ne Honorable Akozesa Makula. TV ya Buganda tekuli ne mweyogera, Kebero Radio ba promoting ebintu bya Museveni. Ekisinga okukwasa ensonyi nti TV ne radio esinze okulanga obulangu obutunda ettaka bagita BBS ne CBS, nenga ettaka lyaki ettaka batunda lya Buganda. Gwampuliriza muna ebintu bingi ku TV nti waliwo ettaka ly'emitwalo 8
ettaka ly'akakadde akamu n'ekitundu bukadde bubiri ngabakwirako n'ekyapa ettaka eryo lyonna ettaka lya Buganda abasajja batamanya ngamba kati batunda bufi okusanyawo Buganda okuba nti abasajja bajeddiza ekikulu kiri luddawa mu nsonga zino zonna tuli mu kulya katonga jjula ab'omullo bangi nnyo abatamanyi nti singa bajjajjaffe baalyankuzibwa mu kusooka singa Buganda teriiwo nze ntuyanya nnyo n'ensonga zino ziggusola we ziri naye ngenda bagamba ekigambo kimu nti n'alima ewagonda atera nannyuka n'alima ewagonda atera nannyuka buli kimu nkyogedde abaganda bwe mutasituka kukola ku Mayiga tetulina Buganda ne Museveni tasobola kuvaawo ngaye mwakoze ku Mathias Mpuuga Nsamba bwe mutakola ku Mayiga n'akabinja ke Obuganda tebuliiwo ne Kabaka taliiwo bino muli nzijukira nga mbibagamba ate mwejja bitegeera bwe nti bwe nzize nga ntula ku mutimbagano kuno ne mbagamba ebigambo bino namugamba musajja oyo naye kiki wayita ekyosi naimande bituuka buli omu n'asirika kati mbagamba baganda bannange watavaayo musajja oba mukazi kweyimba mu Mayiga n'amukola kyamukola nga neryakola ku bantu ba Buganda Obuganda tebuliiwo ne Ssaabasajja Kabaka taliiwo ekyo muli nzijukira jjajjange Lumbuye yalwana okuwamba Buvuma